Obulwadde bwa COVID-19 obuleetebwa akawuka ka coronavirus bwongedde okwetakuza Abamerika emitwe nga obulabira bino nga butuuse masaza 50 agakola Amerika. Essaza erikyasembeyo okutuuka mu bulwadde buno ly'erya West Virginia nga bikakasiddwa gavana waayo Jim Justice. Like I said, this is a serious problem. Tonight I'm going to give you a pathway to solving this problem. I'm telling you just this, that I am tonight mandating that we close restaurants, we close bars, and we close our casinos. Bino ebijjidde ng'ebitundu ebisinga mu Amerika amabaala gaggaddwawo, ebirabo by'emmere, ebifo omulabirwa sinema n'ebirala nga ne President Donald Trump yaweza enkuŋŋaana eyisukkamu abantu 10. Thank you. So I'm glad to see that you're practicing social distancing. That looks very nice. Nseera kino muwendo gw'abalina obulwadde bwa COVID-19 mu Amerika gulinnye nga baweze 63 so nga abaakafa bali 18. Obulwadde buno busatizza ensi yonna ng'abantu abakunonkeza mu 200 be baakakwatibwa ate nga abaakafa bakunonkeza mu 8. Need people to start working from home where they possibly can. Not quarantine alone, not social distancing alone. Do it all. Ate wano ku muliraano Kenya embeera eyongedde okusooka obw'omulamuzi oluvannyuma lw'okuzuulayo abantu abalala abalina obulwadde bwa COVID-19 nga mu kiseera kino baweze 7. Omuwandiisi wa kabineeti y'ebyobulamu Mutahi Kagwe akakasizza abantu abalala 3 okuba nga beeyongedde ku bana abaasooka okuzuulibwa n'obulwadde buno. Today we have received confirmation of another 3 cases of coronavirus. Therefore, we now have in the country 7 confirmed cases. Kyokka kizuuliddwa nti ababiri ku basatu bano baagalana nga bavudde mu kibuga Madrid, Spain, nga bano baayingira Kenya ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno nga bayitire Dubai. Omulala munnansi wa Burundi eyayingidde Kenya ng'ava e Dubai nga yatuuse olunaku olw'eggulo. And this one was picked by our surveillance team with high temperature during routine screening at the Jomo Kenyatta International Airport. Olabira bino nga ekitongole ekyasiddwawo e Kenya okulondoola embeera ya coronavirus kigenda mu maaso n'okunoonyereza abamu ku bantu abayinza okuba nga balinaanye ku balwadde bano. Mu kiseera kino amasinzizo okuli eya All Saints Nairobi saako n'amakanisa ag'enzikiriza ya Presbyterian gaweza okusinza ku Sunday saako n'enkuŋŋaana zonna ez'ekkanisa okumala ebbanga eritaligere. Okugatta abagole nakwo kwongezeddwayo nga mu kunyigiriza okungi nga tekyewalise. Abantu 5 bokka be banaakikolanga nga kuno kuliko omugole omusajja, omugole omukyala, Besiman Metroni saako ne munnaddiini abagase. Bino bikakasiddwa Ssaabawandiisi wa Presbyterian Churches Peter Kania. Ye South Africa gavumenti ekakasizza nga obulwadde buno bwongedde okusaasaana ng'abantu abalala 31 bazuuliddwa nabo nga kati omuwendo gw'ababulina gulinnye nga guweze 116. Gavumenti ya South Africa eri ekakasizza ng'abantu 10 abaggiddwa e Wuhan mu China bwe bakebeddwa ne basangibwa nga tebalina bulwadde buno nga bino bikakasiddwa minisita w'ebyobulamu mu nsi eyo Dr. Mukihe. Bino biri mu kiwandiiko kyafulumiza nga kikakasanga abantu bonna bano bwe bagenda okusibawo kalantini okumala sabbiiti 2 mu kitundu ekiyitibwa Polokweni nga kino kiri kilomita 25 okuva mu kibuga Johannesburg.